gwe just nkwana bukwanyi kyo kitufumba nkwagala nga njagala obe wange dayira Katonda tonzizeeko manyifu abakazi tutya nnyo tuzzaako ate nga nkuzaako ali olina malala boolaba wano ngodde gwe ndabye nenkuyita kati omala bbanga kyokunaaba otwala wiiki nga mmeka wakunaaba onjagalira wenaabira kunaako tekuliko kutwala sibyampaka kati baba batugeze ozeeyo waka weebase tasobola kukugaba mulina gamba oba tonaabye teweebaka asobola okunga asobolera mpaasipula kapozi ogamba nti nafunye mukono gwange nza nfunye chance nja kujjako naye mulabeko kyosinga okundaba ku mubiri ekikubye nogamba bannaayo n'omwana sikini ngambye toba kasyansi mbasula kacyansi dayira n'okola otya kacyansi kyenkuleka ogende wakino tubeere eno paka lonigira wano bakwera kasemu ne bakukima ate olagawa naawe bebi tugende nkole ssente nkomewo biri byetwogeddeko tubikyuse agenda odanadadi ngenda kudda obudde bwonna anti tobanga terya biwanvu nedda ssebo ngenda kukomawo eza nja kulindira n'olunaku lwonna oba enkya otwala tongamba enkya oba ojja kuninda nja kujja kale bambika أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر والوالدين والمؤمنين والمؤمنات Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Mbere lyawera kale yakola ki yakweyanga omanyi omuntu wabeera omulamu yego omukobe baasenda muno mukireko bakusenda wali obeerawo waliwo gundi nali mpangisa opangisa kale ng'opangisa ng'ennyumba olwopangisa ya ssente mmeka yalinga mitwalo 6 lwakuba kale yali eri awasembe eri kigamba nti gali gyabanyagamu kati ssente wali okola otya ozifuna era kweyiyayira nga omanyira gundi kutunda musukulapo biki kati ng'olonda scrap n'ofuna ssente n'osasula rent twalinga tunda bucupa nagundi bikutiya biki ebirala anti ebiseera ebisinga bagamba bamweyana atambula nani bamweyana atambula nani nabamweyana atambula nani omwana simanya atambula nenakayaga obadde tobimanyi abadde sibitegeera bulungi kati obitegedde ebiwulidde nakayaga nakamweyana wali obiwuliddeko atawo kalate nsose kuwulira kugwe eno kati gwe tolinayo nakayaga ewaka eyo waka wafu oyagala ofuna nakayaga nolwakuba embeera yakyankalana embeera yenungi oba otwale munzi kisoboka tugende tusoboka ewaka okakasa kati enyumba olina ewala osasula wala kati nabeera byakweyiya kati osulawa kati esaaza nsula ewa mukulu wange eyo mukulu waani eva mutakabirya osobola tutwalayo okwo Sawe. Afiri mbele agende. Sawe nali out. Nange ngao tusubiddwa. Era sikyamaanyi. Kyamanyi okusuwa. Kyamanyi okusuwa abo. Mbadde mmanyi leero weewangulidde maali tugenda mugenzi waka kiwedde. Nshiraka tutwekawa wekalira kibaayo. Kibaayo. Ne kati kye kigaanyi.
Kwanti nawe manye mabesi gamagasi gundi gamukulu wange tenzo bisholimanye netukate nomutomeranga naye tujja kola tufune waffe insha Allah katonda bakiriza tuyina ofune waffe insha Allah oli musiramu ekitegeeza oba insha Allah okamanyi bumanyanga akagambo ngamanyi bumanyanga akagambo kati goli wa dini ayandi tote kanyonyo kantu ku mumwa gwe ndi musiramu gwa amanyago gwani Slight dongo Slight dongo kakoje sente tuteeka nyonyo bakuzaalawo tugonzala palisa kati watambula otyo tuuke kujja kweyuya nanti watambula otyo tuuke najja kujeyo embeera ng'era byange palisa bakeno embeera alyeganye nengambako ebiseera biri osooka emyaka egiwera myaka ng'emeka kuba myaka ng'etaano bazadde bo gye bali bannange ne taata olina baganda bo kuno ekitegeeza wajja okuva epalisa ng'ozeraba baganda bo wa ayinza byange kale nga nsazeewo byange ng'okoya ebyewaka kati nga waliwo mpozi ogambye gwe Sulaimani assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Ekisibo kyaggwa wasiiba? Ekisibo kyaggwa twasiibamuko. Wasiibamuko ennaku ezimu? Wasiibamuko ennaku ezimu. Ate ezimu lwaki tewazisiiba n'osiibamuko zimu na zimu? Waliwe nakoma. Wakoma? Togamba omwana oyo yakubye? Akubye? Ebyaddala oyinza mugamba akagambo ky'omwana oyo enjobayo kagambo kibampita Angel Marina era future yakabi yamwa future yakabi eyakabi future yefaanana etya esere butanga nga tuli fenna oba ojinjagaza n'omuntu omulala njikwagaliza nga gwe bannanga Amina Sula kwagaliza omuntu omulala oyagala kupichamu bipicha omwana omulekaawo nkuba makafaananyi obasazeewo kati waliwo abantu abakulaba ne bagamba Sula oyo balaba ng'ezitagatta bulungi bagamba alinga mulalu alinga ki like abantu oyinza obagamba kyabo anti munawe buli omu aba nekyamanyi kati nange mba simanyi yabasinga okumanya abanensonga bakyayogedde kati endabikayo gwe nfaananayo oba yebagamba bwetyo gweoyinza kugyogerako kyenfaananayo ngeri gyolabikamu webityo kuba waliwo abantu abayinza okufaanana abalalu nga si balalu kati gwoli kiddala kyoyinza okugamba omuntu ogambe ojagamba nti kino ki ekikusikiriza okundaba n'ompita olindeko kati ninyi obadde ojagamba nti omuntu ojja kugamba nti ogamba nti zengaze manyi ndi mulamu gwe nga gwe wemanyi nti oli mulamu kati bali abalala sembeza microphone zengaze ne manyi ndi mulamu kati bali abalala bo bebamanyi iyo walaba kuyita mulalu nate gwe weerabula buli mulamu botera owulira gwe batera kuyita ki olya kugamba oyali alinga ategeera naye abamu bagamba alinga nga ategeera yagamba alinga ategeera naye kale ategeera abamu bagamba tategeera abamu bagamba ali awo ate lwaki olowooza abamu bagamba nti totegeera lwaki olowooza abamu balowooza nti oli mulalu ani kati oba kirako oba endabika yange muba oyinza okuba nga yanjawulo endabika yanjawulo ng'eyaawe ennungi naye ng'eyange yanjawulo lwaki gwe endabika eyo eri bweti ize kubanga gyengendera tunakusaidize ne wali on'omuwala kubanga ki kubanga gyegenda era eyo gyendi gyogenda eyo gyoli gyogende wa kale sigalire kweyongerayo anti era omuntu aba akula kitegeeza ndi wakati webakulira oli wakati webakulira ndi mukula we neyongerayo kati ng'olina emyaka ng'emeka Sula 29 kati oyinza oli mu future yo wano wetugambye oli mu future yange enviiri wasiba nsibe like zeeranga zokka plan era nazeera kale mba nfaako zikola kano ka decoration enviiri oba okola otya ozifaako zifaako zibenga wezenjagala okuba kubera mba njagala zibe zitya ziri dread ezikunkumuka zikola
oba ozaagala nga weziri ezikunkumuka oyagala zibe nga zikunkumuka nga zina obuto obuvamu ne bukunkumuka ava ku zino ezikutuka eziba zita zikutuka oyagala ziboba ng'ezo ono nga ziri dread naye kati ezoyo nene nnyo banjaga oli obutinitini lwaki oyagala zibeere bwe ziti oli muyimbi lwaki oyagala zibe nga zizeeranzeranzi zimu obukunkumuka anti nze era ndi muto nze ekyo kyenjagala kyogala otya ekyo kyenjagala kubanga ndaba kyekisinga naye we tukusanze wano tukusanze oli kasasiro like lwaki oli wali kasasiro nti lwaki oli wali kasasiro nange nesanzewo nga walina okuba mukwano lwaki oli wali kasasiro tukusanze otudde mu kasasiro waliwo omuliro gwaka ddala oli mu kasasiro we tukusanze lwaki oli mu kasasiro njagadde tulawoko nkumeko omuliro ntulewoko kubanga wewadde kasikirize kati nga alina okumawo omuliro ngobe uli obugundi obukyafu kali akaswa kabi ogobe okumya omuliro ngobewo akaswa kabi akabaddewo kubanga wewadde akasikirize nga tiri walala wali kasikirize naye nga tewali kasasiro wano wadda walungi kuba akagundi ate kino kimukana akadomola kana ketulaba waneyo uno ogundi wawita ogundi uba ujuisi kale olyanjiyiddeko bwizi juice sure juice nga gulinga omusulu simanyi tomanyi ogugyewa ddala kituufu juice oyo unyako olaba oddala oba juice unyako kakase juice unyako aba unyako olaba so juice ngosi juice wama juice mulimu walaji mulimu ki juice oba walaji batabudde walaji naki oba naki nkadde walina okusoda obutono netusoda otutonotono so kati akantu so kimu muli bakagundi bakale bwa kompyuta oba bufe tuli awo tubadde na simu yaffe era katugiyite kompyuta oba gye bayita tiktok ne youtube bagiyita good talent wali juliddeko good talent kakati kasule omuntu wava eri nga nakulaba ngaakoyo kulabamu eno embeera gy'olimu nagulira engoye nagamba ove kasasiro osobola okyuka nga lwaki sikyuka kubanga embeera era eba yanfunza bufunza bambi abanzi gye bujja mu mbeera kitegeeza nawe oyagala obeerako omuntu ow'enjawulo obeerako omuntu ow'enjawulo obeerako kye bayita Eagle Eye 1 Eagle Eye kitegeeza ki my computer Eagle Eye my computer kitegeeza ki kitegeeza computer mu ngeri gy'ogikozesaamu ti era Eagle Eye kale kati nga olaba eyo naye eyo gyakutte Eagle Eye si Eagle Eye naye esobola okubeerawo nga tewali Eagle Eye Eagle Eye gitunnyonnyolemuko tugitegeere wali abawagizi abatagitegedde anti kompyuta naye weba teriiwo kale mu nsi yayo oba ano gye tuli oba eno Central Amazon oba Uganda oba ki yebaki eba tesobola kukola ngeri teriiyo oba eri kasite kyankalana eba tesobola kukola kitegeeza eri yeyamba eno okubeerawo ekitegeeza Eagle Eye yeyamba okubeerawo mu Uganda anti era kibakozesa okunoonyereza obuzi bw'emisango bakoze ati okuyamba abantu okubaweereza eddagala beetaaga eddagala oba mu malwaliro oba banka kuweereza ssente oba kusitowalinga ssente mu banka kubakinga ssente gye bayita Eagle Eye anti kompyuta yo jase ebyo byonna yesobola okukola ki okubikozesa naye esimu bw'okuba ekifaananyi era kisooka ku Eagle Eye negamba bakiyitemu oba tekiyitamu Eagle Eye bagamba teyitamu sikifuna ku simu yange wadde nze akikubye n'oba ofa otya kubanga bagundi bali abakiinako obuvunanyizibwa baba tebakuwadde lukusa kukola kukiyisaamu kabe neyinza okuba nga neyo tesobola kugamba nti ogikwate n'ogikwata nga teyagadde Eagle Eye yo kennyini kompyuta ekozesa kale ekisinga nnyo okozesebwa ku Amerika abakesi b'Amerika waliyo bamanyi Abamerika abasya bagundi FBI kati gwe Abamerika babategeera oti Amerika nabalabanga mu firimu ekitegeeza wegomba firimu negomba nnyo firimu bintu osobola obizannya ebyo tomanya era nsobola okuba nga nsobola kati gwe ekitone ekyo kyolina ekitone ekitone kiki ekyange tonda kompyuta okola otya
kutonda kompyuta. Osobola okutonda kompyuta? Okutonda kompyuta? Ogitonda bati? Nga igo ai wogiraba. So gitonda nebaawo. Solo kola ngekyo ngono kyakola. Ng'okozesa ki? Jasi aba ati wongo mixinga kale. Sinzira kubanga lyo kikoleramu nongo ubaawo. Kati era oli kakoola katusanze nakoli wano oguluma ogwa alien skin. Na bigiji yotaka bigiji na pike ne mganda wakako bigiji bigiji na gundi naye bigiji simanyi oba osobola kunfuna owanze diyala tukufunire bigiji oba nkuliseeko nfuna bigiji kankuliseeko kasule akweka microphone tulire okay mwe kujja nakumpa kazinde kakali tukwagala nnyo lwaki ompise ki ekikusikiriza okumpita Wange obadde mulungi era era mulungi tebamuyitako mulungi twekizanga mu akubye akakola kakubye mwekali oyagala kabekako oyagala okeddiza bosobola okampa naawe babimanya byembi ogambye obuzibu toyina waka tugenda sula nga bweru ekizibu kyokkanya singa mbadde bulungi okola singa nandibadde bulungi yambadde nvanako nenga obimanyi naye toli bulungi naye bakuba bulungi badde okatwala kakawala kolinako kakubye oyinza kagambayo kagamba kyogera omukwano ogumanyi kyogamba omukwano ogumanyi ngumanyi kati mugambe ebigambo by'omukwano ebimukwana tomanya ayinza okukkiriza yasula onafu ne okusula ne musulanga mwenna Katonda wali bakkiriza tusinkana Katonda wali bakkiriza tusinkana tujja kuddamu tusinkana kati mugambe ebigambo by'omukwano ebikwano omwana mukwano kwana wendi wallahi leero tugenda waka ngabye Katonda wali bakkiriza ne tuddamu tusinkana tujja kusinkana gwe Justin kwana bukwanyi kale kyo tufumba nkwagala nga njagala obe wange dayira Katonda tonzizeeko manyifu abakazi tutya nnyo tuzzaako ate nga nkuzaako nga nkuzaakaali olina malala boolaba wano ngodde gwe gwendabye nenkuyita mwana naye gwe mwenyini ogambye teweesobola kati akawala ko wekakkiriza ogenda kukabeezaawo kyonakusobola okalabirira tusobola kugera alabo bange ogera sobola ogenda nako nokatandikira onokatandikira bw'oba oyagala osobola ogenda nako nokatandikira kuba bannaye nange era bwemba nako kakubye ekisinza okunyumirako akaakaana nviiri nafiga enviiri nefiga ne smile kalina y'amaanyi kawala k'amaanyi kano babino kali bannaye tera myaka gyegyo myaka kato oyagala nnyo ebito era bimanyi obulamu otambuliramu kati biri ebirala byebaolaba nga wali okaddeko ne girlfriend oba n'omukazi yenna ebalese kinabeerawo kale naye ng'olinga ayina ensonyi ng'otunula balibali ng'akaana ng'ateeko kakutunuulira elinga kale malinga ayagala naye ate okola otya Katonda akkirize tubemu tusinkane mufune nyesaa gyensaba tobeeranga kufuna mukazi yenna oyo mukazi gwogenda osooka obeera naye naye yakkiriza mubuuzi oba nakkiriza okwagala obama gwe osobola okukkiriza okunjagala nakkiriza dda naye nga kirungi ngaki nze ngaki nze ddala gweosobola okwagala nga nze bannaye wakinawe oli muntu ffenna tulina omusaayi mumyufu tebekakasa nti kasobola okukkiriza okwagala osobola okukkiriza okunjagala lwaki ffenna tuli bantu nze nasiimye edda ensonga lwaki nange wompisa ensiganye nzize direct gy'oli kweri osukula ku lediyo oba nze nkolako Eagle Eye tu ogitegedde ndowooza tegedde naye onasobola obba n'akakazi ddala nga kakusinza ssente bina era ntandikira kuzaako nga wetweyiya sobola okutandikira wetweyiya paka engeri otalina ssente oyagala mutandiki kidde mukyogedde ogambye otya abanezize nga nze ndi awo entwera kasaba nga njagadde mutandikira ku ssente ze ate kati
otabako gwe yagadde wabali tunulene wa baby bana mukutwala osobola okuba balala nga nze ate nze ngonjagala lwaki mbambawa anti nange nakye ntegeezisa batugenda kwanzirizo bazigenda kuyamba kati akawola kako kakkiriza mutandikira ku ki bannange soko tuliye kye mutandikirako kako kakkiriza tanti tunule eno ng'olinga akatya omanyi byaffe biba byabasajja ebimu ziba pulogulaamu zaffe nga zinakwera mu maaso gaffena mubungulu waffe siga kuteeka wano ku Eagle Eye yagala muzoogere mu pulogulaamu zammwe ezimu mpola mpola eno kuba ne Eagle Eye si yange ate Eagle Eye yabaki yabalala kati America kati nange mbalina okufunayo kadde sunlight my computer wanje nange mbalina okufunayo kadde sunlight my computer sikategedde bulungi kategeeza ki kadde sunlight my computer nako ka computer nga ka Eagle Eye kadde sunlight my computer the sunlight my computer Sikulime tegeere ekyo omwami yasoma nsusseeko yasoma nnyo wasomako wamma tewasoma nzija njigabiige wakoma mu kibiina ki wakoma mu kibiina ki nakoma mukyamusanvu nakoma mukyamusanvu watuula natuula watuula ebibuuzo wasatula bibuuzo watuula ki jasi naliawo gundi okolaki naliawo nasoma ku kyamukaaga nenvaamu tewatuula bibuuzo satula bibuuzo biki byojjukira wasoma mu kusomero otusomeremuko tubiwulire nako nga nsumizikirawo tubika alphabetical order big number biri ebirala nzirira mukosebedde bungi ogambye otamwasoma ki alphabetical order ani alphabetical orders na zigundi the Club Mountain the flyover na 2 times 2 ebina mwabisoma ate kusaidia edini y'omwasomamuko edini y'obusiraamu asomamuko tusomere muko byasoma mu edini y'obusiraamu tuwulire tunule nani a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amina ate qul a'udhu birabbin nas ojimanyi surati nas oba ikhilasi ojimanyi otusomeremu surati nas tusomeremu ku nas qul a'udhu birabbin nas ngoteka mwegono nga bashekhe basoma qul a'udhu birabbin nas kati wali baba mashe kale tandika tandika a'udhu billahi minash shaitani tugende qul a'udhu billahi antunulena bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas wasoma oli muyivu kati n'ebiseera ebisinga obungi omusiraamu yenna bw'obanga lwo ekintu ekikalubidde ng'oyagala Katonda akyanguye for example kati akaakaana okaagala oyagala Katonda agonze omutima gwako osoma edduwa soma edduwa somere ne ku bantu edduwa nawe okusomera edduwa Katonda akkirize kakkirize agonze omutima gwako kakkirize kanze edduwa ng'ezo ezimu basi edduwa ng'ezo ezimu basi mbanzijjukire mbanji tozijjukira bulungi nnyo nzijjukira bulungi kale gezaako gy'omanyi tulabe basoma edduwa yenayena gy'omanyi tuwulire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر والوالدين والمؤمنين والمؤمنات آمين damuko ngono omwala waddamu amina damuko ngaddamu oddamu amina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر والوالدين والمؤمنين والمؤمنات wasoma dini naye nze manyi tugenda funa ebibuuzo bingi ng'abantu batubuuza batugamba yabaaki nga tulabanga yabadde atudde kasasiro ate nga yalowooza tali kasasiro kuba gwe otugambye wano nti oli kasasiro okumya omuliro gugobewa akaswa akabi abamu bakulaba oli ku nkwacyo abalala bakimanyi olabika oluusi obeera ku muti tunaabaddamu ki nga tubagamba ki omuntu musanzeeyo naye kale mbozi ebadde ya lunaku lumu naye kale tumanya
otuddamu okukola ki kusinkana otuddamu okusinkana tulyongerayo emboozi yaffe mu maaso bwe tuba tubagamba kyogamba tufuna obudde tukomewo tukunoonyeeko olwongera emboozi bangayo no Babylon system mwani bangayo no Babylon system bagita Babylon system etali tujja oyina essimu tujja tukubire ku ssimu computer simu kati sinafuna that's done at your computer damuko gamba nti gyebujjawo nja kuba nange nga ntonze ekibayita computer era njaga kutunda computer nze kuba kyekinene kyeneegomba ne computer nanya bakirisoboka ate simu oyina essimu sinafuna simu tonafuna simu kati bwe tuba tuzze wano mu kireku nga tukunoonya tubuuza linnya kyokufuna sulaiti tetesoboka tesobola kulemerwa kuntuuka abantu bakumanyi nga sulaiti wano erinnya lyo balimanyi abamu bamanyi ate okusula osulawa kwambe nsula ewaggulu emu apa kireko eyo apa prison apa kireko apa kireku gy'osula naye osiiba eno so emba nkunoonya apa kireku kikufuna yo nina kunoonyeza eno nakunoonyeza eno kati akawala ako kabulire kati engeri gyewagambye nti gwe toyinamu ssente oyagala mutandikire ku ssente zaako sooka kagambeyo kyoyagala toba bakasobola kikuwa siwa kiri era munaye nambayo kyoyagala sokungwira ku sigala wa 5 ne pike wa 5 ddamu omubuuze siwulire nze bulungi abawuliriza tebawulidde bulungi mugamba obuuze oyagala ki payo kupike wa 5 ne supermarket wa 5 just nusu 10 loka lukumala no 10 teri kira kisinga kawo kyoyagala pike wa 5 ne supermarket wa 5 no 10 just byokka bikumala byokka nze 1200 pike wa 5 ne supermarket wa 5 nenusu 10 lukubeeremu lubeeremu ate teri kirala kyonna kyonna kyoyinza mumusaba oyo omuwala akuwe waba alina ekirala waba sobola ompa ekirala nga ki nga kasoda ne kagundi nelindaazi leero tolidde ku kyamisana mbadde sinafuna kyakulya kati okijjawo oba okifunye oba okyetaaza okijjawo nkijjayo kugundi kijjayo kugundi nekirala osobola kale oba funa chance osobola okunkubirako ku mukazi gwe bayita ku mukazi wange bamuyita Kawa ate watugambye ofunye enzenzeko kale yaliyo mu byafaayo kale osobola okunywako naye mu byafaayo naye kale takyaliwo mukazi we yali Hawa Adamu Hawa yali mugundi nga yali mukwano gwange bamuyita Kawa abeerawa yafa kyengambye nti afaananamuko kale nga Kawa oli Adamu ono demu afaananamu Hawa embeera gye Kawa manyi Adamu yalina gundi Adamu bali abasookawo ebyo mbadde njogerako kati wali otero nyumyako ne Kawa nalinawo just gundi eki era bye twasomanga bya Adamu ne Eva ne Kawa nange natandika ogira kati nengamba nti nange nsobola okubeera naawe ngaki nga Kawa oyagala kana akaddeemu kolina kako kabeeka Kawako oyagala nga go Adamu Kawa naye byo mukwano obimanyi Love ogimanyi anti Love kwekuliza muno nakugamba kyayagala kati enamba eyo gobadde ogambye tumukubireko ginayo okumukubirako nze nkitegedde aba tasobola mukubira ngambye tabanga Kawa wange naye banga tulaga mu kaunti omanyi omukola kyengambye nti tebankubirako kuba kati ndagaako ebintu by'omukwano kakase nti kituufu togenda kunnumya kweri nti omukwano bibangayo nti ndagaako okunyumya ne muno kati oledi nkusabye kawo nga kusente wankusabye kagundi kasoda nati ebyo tugenda bikolako kati ngamba bya mukwano tero osobola okubirako ne muno ne mukwatako ku ngalo okwata ku ngalo kokka nomwetika nokumwetika osobola nomwetika nomutano otambulako naye dayira ate ebirala example kati olwedde osobola okugamba nti kale tubeeko lwe kati nga woze odebula nja kwerekera dayira byokka ebyo byomanye ebyomukwano haga tosobola kagabaawo wona utubawo haga obangawo haga obangawo mwana obumanyi nawe singa suma sokolenga akadamu kwesikalayo bulinga amakolima alindako vaawo wamma soko demu mweka haga akase wamma tugotagala kudamu amakolima nekira kale
kiba kirungi kale nogenda noddawo ko mulala n'omusirika n'omulaba kayitete n'okutwala oyagala leme kulaba leero lwokka yagala n'omundi omulala akomewo akulabeko kati omanyi kyensaba onsabire ku mukisa lwenkomawo okulaba nga nzize kituufu nsabira kweli sabira omusabire mukisa ajja kudda akulabe saba katonda naye nze wamma mbadde nsaba nga tonamusabira mukisa soka kusuubiza okuwa by'omusabye nsuubiza maneja wange tolinaamu awo 3 nti wamaaso kusuubize suubiza ompaayo baazi ompaayo mbeewo ate nekirala era ngamba ugambe nti kale lolijja tolindeka ugamba nti kale katataze katatampiseko wisi katatali birala nedda nkusuubiza sisobola nja kuceekingangako ate bulijjo simanyi koze no bulijjo tujjayo naye nga tetukulaba kweli mubeera luda tubeera bweyogerere weyogerere omanyiyo weyogerere manyi weyogere luda wa mumbuera Wellspring omanyiyo sinafuna bulungi Spring ewakiyamani Bukenya eyo gye tubeera eri ku gundi guno mukono osobola okuyitawo n'ogweri ku bypass ekireka otera ogenda ekireka n'ogoberayo ekireka kira ogendangayo kwekyo olumu n'ekirabika tewalumwa ku nvunze enjala mweziri mbigere mweziri wadde kutoba nabigere sebo okubeerawo kati ate nze mbadde mmanyi nti demu yogenda musaba emiti omugambe nyagala engoye nyagala engatto enviiri tugende tuzisaleko tufune time tugende ngetwagala kubeera nga nangenda kungawula saagala mwami ayina nviiri oba bazirongoose basobola ozirongoosa nga tebazirongoosa nani oziraba nga enviiri zo nkulabye ozaagala nga tebazisaze ne bazirongoose nga zinyirira zirongoosa bulongoosa kati ekitegeeza tuba tufunyeyo engoye tukuleetera ozaagala kasita ofuna engoye batono ate bwe tujja n'emmotoka ne tukukimanyi tukutwala mu saluuni yaffe gye tumanyi ne bakusaala ne bakutolongoosa enviiri osobola okukkiriza nsobola nsobola era asha sobola kuddawo ne ngamba nti ate simanyi biki nyamba onsabireyo kusaala gye nkugambye banange nsaba katonda akuleese akuzeeyo mirembe amiina paka lwolidda odde emirembe onsange amiina katoto saba kibewo ekituufu amiina kigenda ba musaala zo musaala zange ekibalinaegolewamukisa tonda akusaba omuyamba omunkumire era omuntambuliza emirembe omutuuse emirembe era omuliza emirembe ati gamukano akaddemu kanke nfunye akapiya wootyo saba omukazi wange gofunye empyo oba mukuumi wange gye kali amiina nange ntambulire nagenda atambulire netogenda ondiki banange bali kujja kundabako kale nawe webale kujja kumpita kumpa mukisa kunyumyako nawe kozi sijja kulimba mbadde nkutya kweli nedange okulaba nengamba gye baliko kitegeeza nange ntaddewo ekuba eddala amiina kyekyo we kiri kyennyini bandi wadde olina balaba otya nekasi olaba nga nange ase nange ngasi kubaliba otyo ogamba nga ninabe nti abangi mbadde nkutya era obadde ompise neŋŋaana kati by'omusabye oyagala essente obyegulira oba oyagala abikugulira akulekereyoko ne ku ssente z'omusabye asobola okumpa nze nebyegulira toyagala akugulira mbadde manyi oyagala agende wali akugulire asobola okugenda nogula ate soda onywa soda kigwaba akugulira Coca-Cola oba Kamirinda naye biri oba okunywa tobitunywereddemu naye nga byakunywa ddala ebyo sawa yabyo ekyali kati wova wano ddawa ngenda kunoonya eri wensula eri wamuganda wange eri waggulu awo mbeewo paka nkya muganda we yali mu mbeera ki naye era ali eyo yakuyiya yebasikireyo chapati waggulu eri ku lusozi eri kaniza mama mbadde nsaba obutakulwisa kasoka agenda kugulire kasoda akaleete then sente ndala zikulekere weegulire si ekyo kati eno ye maali jasa kubani kale mbadde nakatandika okulonda jasi okanti osigadde osigaze ezo cupa ze ziri omwo kati kireba ya mmeka katulabe ku maali y'omwami wange bannaye emaali yeye y'omwami wange kati kireba ya mmeka weba biweze kireba ya 5 ya 5 kati kireba ezitowa kyenkanaki kireba oteeka mu bikutiya kyenkana kyokuweza kiro kati wanti kati wabadde obulako okuwera kiro
Bibadde bibulako ebikutiya nga bimeka? Ebikutiya biba bingi. Biba bingi oweza kilo. Okunganya kikutiya kimu, hafu ya kikutiya kiba kyenkana ki? Hafu ya kikutiya? Okuweza kilo. Hafu ya kikutiya. Kutiya namba asobola okuvaamu kilo nga 5. Kutiya namba Negundi eweramu kilo nga 5 gwa gundi ki? Enkumi zo nga 2.5. Enkumi zo nga 2.5. Kati oba tokoze eno kati tugeze ebicupa tobirabye osobola kukola mulimu ki omulala? Ogukubeezaawo n'okufuna ekyemisana. Sobola okuzimba, sobola okukola ebirala. Okuzimba? Ng'opoota ng'ozimba. Okuzimba. Ofuna abagagga eyo ne bakuyita ogenda okukola. Okabagagga n'okubasumbira ng'ebisasiro nga batera kukuba emmotoka zijja zitika zitwala. Baba tebakutya kati nga nze we mbadde nkutidde. Abamu tebasobola kuntya pozi abatamanyi. Nkitegeera. Ngera bawulungi. Naye tofaayo obulamu tugenda butereeza mpola mpola. Singa Katonda okkiriza ne kibaawo kasano tagenda ate kugenda kutuukira ate no. Naye nga obanga ofunye engoye endala empya awo osobola ozzambala. Banaye nga sambala mukukolano ga. Waliwo ozzambala naye ng'okunaabanga problem. Unaabamba naaba akuba nti kale nange gyempitidde nange gyempitidde eno mbadde sinafuna chance kutuuka weenaabira nengera okunaaba. Kati omala bbanga ki okunaaba otwala wiiki nga mmeka? Kunaaba onjagalira weenaabira kunaako tekuliko kutwala si byampaka. Kati baba tugeze ozeeyo waka weebase tasobola kukugaba mulina gamba oba tonaabye teweebaka. Asobola okunga asobolera mpaasipula kapozi ogamba nti nafunye mukono gwange nza nfunye chance nja kujjako naye mulabeko. Kiki osinga okundaba ku mubiri ekikubye n'ogamba bannaayo n'omwana sikiini ngambye toba kasyansi mbasula kacyansi dayira n'okola otya kacyansi kyenkuleka ogende wakiri ne tubeera eno paka lwonigira abaana bakukwera akasemu ne bakukima oba ne bakutwala. Tofaayo kasita wendi nanti oyinza okugenda genda beerawo noninda netubeera paka tutambula tugira paka tugwera ate ku byaka bye ebirala okitegeera. manya gegego swite dongolo swite the sunlight dongo kye kyakusikiriza okwetuuma the sunlight anti kitangaalo kati ova ku bisangaali kizikiza kisobola okuwamba naye kati obeera mu kitangaalo oba eva ng'oli the sunlight. Kitegeeza yo the sunlight oli kitangaala. Kitangaala kubanga kizikiza kuzikirira kitangaala bulamu obutaggwawo n'ebirala. Kitegeera. Emanya gange mujjuvu. Kati abazadde abali eyo abakunzaalira obagambayo kagambo ki? Abazadde abali eyo abakuzaala nabo mbagaliza bulamu bulungi kubanga era mu kaseera kazibu babangawo kale kubanga we bali eyo naye tobeeraawo n'oba misinga n'ogamba njagala laba ku maama ne taata bali bagundi pozi taata nate maama bali baki? Bagundi bali batanga bagundi baganda bange babeerawo abeereyo Kampala. Kale bali kujja mukwano kale ni banange sebo n'amannya ogamanyi gwe amannya g'omukwano ogamanyi gani kankukwasa ebyoŋŋambye biri ebyalo ojja byegulira nange maama weerali amannya gego swite sunlight dongo digito mangi kabapula kalamba nebakuba nti kale nkola niki nebakuba nti kale sigamanyi bulungi naye Katonda akulese tankoze bubi
nkoze ebyokuleeta kuba naye badde ntawa n'emmere nga ntabawo n'esigala nekale ennyonta ebadde ekutta ennyonta ebadde ekutta nyonta ebadde ennyingi kale ndooza katukwerekereze tugende ate olagawa naawe bebi tugende nkole ssente nkomewo biri bye twogeddeko tubikyuse agenda odanadadi ngenda kudda obudde bwonna anti tobanga terya biwanvu nedda ssebo ngenda kukomawo eza nja kulindira n'olunaku lwonna oba enkya otwala tongamba enkya oba ojja kuninda nja kujja kale bambi kankwere oba ogenda oyinza okumundekamu ne tubamuko naye olwaleero enkya nemuwerekera nemuleeta oyagala mukulekeremuuko musule mwenna leero enkyo ojja mulekera omuleete tubeeko eno naye sirina buzibu kasita obanga ennyumba omugenda osula weeri wuuyo ndakanabe ekyaddamu tujja kweyiya olwaleero ekya nja kuwerekera oddeyo enkya tugenda kweyiya tutya nkwereka kale ate soda tufunye soda kale ate batugenda olyako ekyeggulo batugenda onywako ekyeggulo nja kubeera ekyeggulo ffe tuli be Kampala tusobola okusurvivinga mu sayiro yonna agala kwepiica oyagala tusule ffenna twepiice njagala tubirabe manyi okwepiica nawe obimanyi ebyokwepiica nga baki obimanyi oli opiikizaako omuntu yenna n'omukuba ebifaananyi nemwepiicamu oba bagala mukazanyako Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.